Wow. Neyanziza nnyo Farida Nakayiza butereevu ndi wano emutundwe mu maka ga Honorable Kato Lubwama. Kati omugenzi gwe twogerako ngono yatuvuddeko mu kiro ekyakesezza olunaku lw'eggulo ng'abadde atawanyizibwa endwadde ez'enjawulo, wabula nga kigambibwa nti omutima gwesiba olwo nno Mukama bw'atyo n'asalawo okumujjulula. Kati bwe lutuukidde olunaku olwaleero nga olukiiko oluteekateeka enteekateeka ze ez'okuba nga ate tumusiibula lutudde enkya ya leero, era ng'ebimu ku ebyo ebivudde mu lukiiko nja kubanga ate neegatta kw'omu kwabo abakulembeddemu enteekateeka ey'okuziikana biki ebigenda mu maaso, atubuulire biki bye bafunye mu lukiiko na biki bye baggyeeyo olunaku olwaleero. Honorable Nsereko waali bulambalamba kayogereko naffe atubuulire enteekateeka ziyimiridde zitya Honorable mu kadde kano we twogerera. Atusooka okwongera okubeebaza abantu mwenna okutugumiikiriza n'okutubeererawo. Twebaza abakungubazi bannaffe ababaddewo mu kiseera kino nga kwe kuli ababaka aba Paalamenti ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'enjawulo. Omubaka wa Paalamenti omukyala akulembera Kampala oba akikirira abantu b'e Kampala, Shamim Malende. Omubaka wa Paalamenti Honorable Mpindi Bumaali, former member of Parliament ow'Empigi Sarah Temulanda, Honorable Kalwanga ow'e Busujju, wamu n'abalala Honorable Senyonga n'abalala ababaddewo Honorable Sewungu n'abalala abakyatuuka. Naye program abali eyo njagala okukibategeeza nti eri bweti. Ku Saturday maiti ya Kato Lubwama Paul ow'ekitiibwa ejja kuba etuusibwa mu maka ge wano, era service ejja kutandika ey'okumusabira okuviira ddala ssaawa 4 ez'okumakya. Vigil oba olumbe lukumibwe lugende maaso paka ku makya, ate tupiikinga onu Sunday nayo tukole bwe tutyo. Then ku Monday maiti ejja kutwalibwa ku National Theatre ewajja kubeera cultural send off ne send off from the music industry ye performing arts. Tuesday ajja kusabirwa mu church, we will communicate. Then era Tuesday lwennyini nga tumaze tujja kumuwerekera enkozi tusuleyo azikibwe ku Lwokusatu ku saa 8 gwennyini. Mpuliddeko oluvuvumo nti ababaka ba Paalamenti oba oli awo mulina enteekateeka ey'okuba nga ate omubiri gwe mugutwalako ku Paalamenti. Sinsi ono yaliko omubaka wa Paalamenti ey'omulundi ogw'ekumi. Ekyo kyagibwawo kati ba sitting member of Parliament bw'ofa ng'oli mu Parliament. Naye bw'oba walimu si bwe kikola, naye ababaka bangi bajja kujja, n'owekitiibwa Sipiika ajja kujja wamu n'omumyuka we kubanga Kato basaavinga naye mu Parliament. So Sipiika bw'apronouncing nti Parliament etuule mu maka ga Kato eba constituted kasita afuna clerk ne omuggo ogwo ogumukulembera mess. Kale tweyanziza nnyo Honorable Nsereko nga bwe nkugambye nti omu kubakuliddemu enteekateeka ez'okuziika oba okuwerekera eyatuvudde ku maaso Honorable Kato Lubwama. Kati omugenzi nzikiriza njogereko ne Honorable Shamim Malende katono nyajje wano wendi ate naye atubuulire omugenzi byamujjukirako nga Honorable Shamim Malende. Tusanise okulaba oli ku BBS Terefayina mawulire gy'otobadde. Neyanziza nnyo omukisa guno bannange kitalo nnyo kitalo ddala bannayuganda mu kunyolwa okusingira ddala nganza omukulembeze omukyalo wa Kampala Shamim Malende kyensinga okujjukira ku Honorable Kato Lubwama okusookera ddala butatirira nsonga za Ssaabasajja Kabaka n'ensonga za Buganda. Era Kato Lubwama waafiiridde Honorable nga ali ku mulamwa era nga talidde mu Ssaabasajja Kabaka lukwe, n'olwekyo ekyo kikulu nnyo eri ffenna okulaba ng'omukulu ogwo tugenda nagwo mu maaso. Ekyokubiri abadde mu Nabitone alwanira eddembe ly'abannabitone era ayagala bafune mu mirimu gyabwe abayimbi, abazanyi ba comedy, abazanyi ba drama bonna, ate akutte kumpi kuli mu Nabitone gwe tulina wano olwaleero ate abadde musajja muyiiya nnyo. N'olwekyo nange ng'omukulembeze ensonga ezo zaali senga zikyalaalidde tulina okukakasa nga tuzipushinga bannabitone batandika okufuna mu mulimu gwabwe era copyright ebeere ng'eterezebwa era eteekebwe ne mu nkola. Mpozi n'ekyokusatu ng'eyali omukulembeze wa Lubaga South omubaka yalwaniranga nnyo eddembe ly'abantu ba wansi okulaba nga tayagala bannabodaboda abo abakola mulimu gwa bodaboda abatundira ku street abantu b'obutale n'abalala okubanga bagobebwa mu
mu bifo byabwe bakolera era ng'agezaako okubasindikamu n'olwekyo nange ng'omukulembeze omukyala ate nga mu Lubaga South yemu ku constituencies omwenda zentwala nja kulwana okulaba nga ensonga z'abantu abanyigirizibwa abawansi nzigenderako n'okuzipushinga okuziteeka mu maaso. Kale honorable sijja kubuuza kibuuzo kirala lwakadde katutwala mbirombiro kale yoyo mbaka wa Kampala omukyala honorable Shamimu Malende nga naye y'omu ku bakungubagizi abazze wano mu kadde kano nga bwe nakutegeezezza nti abakungubazi bangi bakyagendera ddala mu maaso n'okweyiwa mu kifo kino okuba nga ate beegatta ku bannaabwe mu nnaku mu kunyola okw'amaanyi oluvannyuma olw'okuviibwako honorable Kato Lubwama kati omugenzi we twogerera kati omubiri gwe guli kuba nga ate guteekebwateekebwa era nga bwe bakutegeezezza nti ku Lwomukaaga ajja kuba aleetebwa mu maka wano ate ab'eŋŋanda emikwano ne banneiba babe nga ate bamukubako eriiso evvannyuma ebisinga kuggulire lino nja kuba nga ate mbikutuusaako ku ssaawa ya kawungeezi nzikiriza nkuzeeyo mu studio owa Farida Nakayiza akwongereyo n'amawulire gy'otubadde nze Sandra Nabaggala nkoze ne Davis Muhumuza ku kamera ne Juliet. Weewaawo webale nnyonnyini ddala munaffe Sandra Nabaggala ne Davis Muhumuza enteekateeka bwe zityo bwe ziri Honorable Nsereko azirambula